Tuzako buli omujo osinzidde okubeera nga tugoberera very good morning, very good afternoon, very good evening kijja kusinzira bude ki akatambi kano we kagenda okubeera nga tekakutukira ku Fad Pro UG ogakutuusako agasobodde kubeera nga tegagwawo mu ggwanga ly'etu Uganda naddala gwe ajotesobodde kubeera nga otuuka ku video enkulu ogimanyi tayagala kigalo liking sharingirako abala kuboxako always kabeera open tekigenda kubeera nga tena osula endowooza yo okusinzira ensonga ng'abo ogenda okubeera nga ate oziwulira era ng'ensonga of course ezikyatambula mu ggwanga ly'etu Uganda zambako omukyala eyasobodde okubeera nga teyava mu bulamu bw'ensi eno mu bintu ebitannaba kubeera nga tebitegeereka lwaki ensonga eri bwetyo olwansonga nti omukyala ono agenze mu ddwaliro erya Alexandra nga kamabeera nga simbi era nga yagenze yeevuga okusinziira ku basudde okubeera nga tebamulabako era nga bategeeza nti yagenze okubeera nga afunamuko ka minor surgery olw'ensonga nti yabaddemuko n'embeera etali nnungi era nga okusinziira ku Buluganda bategeeza nti omukyala ono yabadde neteekateeka nti bw'aba avudde mu ddwaliro ayinayo meeting za parliament zalina okubeera nga atuula mu kitegeeza nti embeera gye yabaddemu yabadde eryawo nga simbi oba nga si eryawo eyeraliikirizo okubeera nga emuviirako okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno so abantu b'enjawulo awo nno we bavudde ne babeera nga munange beebuuza ebibuuzo ddala ekituufu kiki ekyasobodde okubeera nga kijjawo omubaka omukyala ono njagala okubeera nga kuwa Sheka Kiti asobodde okubeera nga abaako ebigambo byayogera naye nga omumanyi Sheka Kiti ebigambo bibeera solid nnyo sagala kubeera nga tejogera bingi nnyo ngenda kubeera nga tekuzanyira awo byasobodde okubeera nga ayogera naddala ku nsonga y'okufa naye nga bannange byo ebintu ekyamazima si byangu n'akamu tula butuzikaalira ngenda kubeera nga tebikuterawo byonna byonnaawo oyongere kubeera nga naawe owulirako ensonga Sheka Kiti zasobodde okubeera nga ayogera subscribinga twegateko buli wenda bandese video gyokubeera nga of notification yawo nti kakati Fad yeyongedde okubeera nga atuwa amawulire agagudde side eno ne side eno jakubeera nga batuusako byonna byonna paka omubaka omukyala Helen Nakimuli nga atuuse okubeera nga munnange aziikibwa katusimbule ne Sheka Kiti byasobodde okubeera nga ayogera naddala ku mbeera eriwo akadde kano timba Allah tumwebaze atwadde omukisa gw'obulamu baziikiddwa ku 8 baziikiddwa ku 10 abataziikiddwa bafudde lwaggulo mayiti bazinonyeeyo zaakatuuka awaka endala zijja ne mayiti endala ziyise buyisi bagenze mu kyalo oba olowooza kaseera nga ayogerwako nga mayiti yeggwe Faizo nga mayiti egenze oba ekyali wano mu kibuga erijindi ndowooza ku mayiti za mikwano gyange Sheikh Hussein Mutambala yafiira oba masanafu awo Allah amusaasira Allah abasonyiwe mikwano gyange mayiti ya Sekankata lwali lwa 6 twali wano mu Dallas mayiti ndoza zagenda okwera 5 nga mayiti etuuse emitiyana mayiti zituuse eka entebe bazifulumizza basibyewo olugoye mu ddiiro mayiti eri mu faliso bagibiseeko Gomesi mabega wa kateni kaseera ketago kulowoozaako Haji Sulaiman ng'obulamu bukyaliwo mikwano gy'abagenzi n'ab'eŋŋanda tukuŋŋaana ne tutandika okubikiragana bwe batyo bagenda okubikiragana mwagafunye ekitimufu eddakiika 2-3 gwe babikidde abuuza nti mayiti eruwa olabye otya tunaasulayo kuziika kwawa era saami bino bye tujja tubuuza ku bantu abafudde ab'enjawulo mu b'eŋŋanda ne mikwano gyaffe wallahi bwe bali bibuuza tebalina kyakuyamba yadde okugasa bajjawo ko awali mayiti okubuuza ku baafiiriddwa tunuulira mukyalawo nga bamubuuzaako tunuulira ebbaawo bw'oba mukyala nga bamubuuzaako babuuza ku mulamu bwe bamusaasira wallahi nga wafudde twetereze nga akakisa kakyaliwo ku nsi tolina kye watumwako mu by'obugagga byakwo tewatumwako kizimbe kyonna tewatumwako diguli ya mwana yonna tewatumwako kifo kya bukulembeze kyonna. Eddunia wajiyingira oli buswa
tewayinaako kagoye konna ogenda gifuluma buswa atoyina kagoye konna bwe baazinanga okkirizanga n'ogenda n'osaala gumiikiriza ogenda osaale swala bweggwanga bwe banga ya dhuhuri oweekakabanga n'osalayira akabbiri wallahi bw'obanga muna akasente okakwatanga n'okawaayo ng'akakisa kakyaliwo mbadde kazaawo myaka gya 95 mbadde ku siniya esookawo ku biraali wabanga obaseka kaleerwe walinga oseka bamuyitanga luutu yabeeranga kaleerwe awo waliwo omuzikiti gwali ku mwala nga gumu ku mizikiti egiwuli baseka luutu baafa kaleerwe wabaawo omusiraamu era yali wakkale bamuyitanga Umaru Kyeyune yali musuubuzo b'amatooke baafa njogere ki gwe naawe oyina ababo mu famire yaffe mbamanyi bangi yali mukulu wange Mayinja kitaffe ba Luganda yali musajja muwagguufu musajja wa mubiri bali mu ttaka bakozi bannange mu meat packers betwakolanga nabo abasinga baafa betwasomanga nabo Dirisa Nkata twatula naye ekyomusanvu ne tujjawe bwayise yafa naawe oyina yababo wallahi bali beera gye bali nga bamenya mbaafa betwasomanga nabo nga bamenya gwe bamenya nze betwakolanga nabo betwapangisanga nabo wallahi ensi tekumiisinga already ne bwogiriko tekuwulira obwagaagavu bw'ensi tebugiwaayo mukisa guwulira kirozo nti naawe kwoli ku nsi nabwe guti olw'obutono bwa kirozo ne bw'oligivaako era tegenda kumanya nti okoze otya nti ovuddeko yali Sheikh Nkata Allah musaasira Allah musonyiwe eyanyumya enjuki ezaakuba olukiiko ku muti nga zina ensonga zaazo nga z'enjuki ne lumala ennaku nga ziizo nga bateesa njuki meeting yazo ku muti mbo meeting bweggwa emu ku njuki esaba babeere bampisa bategeeze ku muti guli nti Sseruganda tweyanziza akabanga k'otukkiriza tubeere ku ggwe tugenda mbo omuti gwabuuza enjuki nti obedda kwemuli ensi tekuwulira nti ogiriko gwe weeraga nnyo nti ogiriko tekuwulira tegenda kumiisinga wallahi ate bwe twogenda ne ku Uganda twogedde ku nsi ne Uganda yennyini Allahumma odede ne Uganda yennyini si bonna abantu bannayuganda nti bakumanyi nga ne bwe bakumanyi era tekirina kye kitegeeza nabwe kuto bannayuganda tebagenda kumiisinga gwe muli bw'oyita mu kibuga olabanga e Kampala amiisinga mwami baana olabawo akatuli konna kagapu konna akamwami Sebaana oba mwami Sebaggala wallahi kabere president nga yafudde eggwanga teri mu meeting buli enjuba esigala evaayo nga bulijjo bwekola ki n'enkuba n'etonya nga bulijjo bwekola etya bwetonya anti nze njogedde ku president omuntu akafirwa 8 abakakulembera ku Uganda bali bameka 8 tusigazaawo atya kati bwe tuba tatumiisinga 8 kati ate omu tetusobola mu miisinga nga abadde ategeeza ki mu mukka gwe tusi abadde ategeeza ki mu nzirukanya y'emitima gyaffe tewali kwatamu ebyanguwa maiti y'essaawa yonna eyingira eggwanika efuluma eggwanika ejja waka oba eyite buyise gende mu kyalo keetuuka mu kyalo bakeera kusima bw'eba etuuse kawungeezi wallahi bw'eba etuuse ku makya bakeera basimirawo ne programu yo ne bateekateeka banaakuziika byenjogera si bya myaka kuba oli ajja kutunulira nze ne muze Yusufu abalina envi asubire nti njogerako ku myaka 3-4 kudda waggulu si bya myaka wetwebaliza Allah w'ekitiibwa atuwaddeyo omukisa ogutulako mu ddarasa teriyo lukuŋŋaana lwa bbeeyi mu nsi yonna nga lukuŋŋaana lwogera ku nnyini nsi enkuŋŋaana gye ziri nga zoogera ku pulezidenti zoogera ku minisita zoogera ku mukulembeze wa byabuwangwa zoogera ku bantu ab'enjawulo
enkuŋŋaana gye ziri teri olukuŋŋaana lwa bbeeyi lwenkana lukuŋŋaana lwogera ku nnyini nsi nakitonzezza bantu obwebbeeyi bwa nnyini nsi bwe buleetera olukuŋŋaana luno okubeera olw'ebbeeyi mu nsi yonna wallahi ne bwe luba lutudde bweru nga bali batudde mu mayumba ag'ebbeeyi luno lwe lusinga ebbeeyi maaso ge yatutonda olw'ekitiibwa kyani ayogerwako olw'ekitiibwa kyaki ekyogerwako twogera ku yatutonda nakitutonzezza na nteekateeka gye twetegekeramu obulamu obuliddako nga tuvudde mu buno bwe njogera ku lukuŋŋaana luno okuba olw'ebbeeyi wallahi n'abalwetabye mu basigala bebebbeeyi okusinga betabye mu nkuŋŋaana zonna weesiime nnyo okubeera omu ku bali mu lukuŋŋaana luno era nkwegayirira nga muganda wo wettanirenga buli lukuŋŋaana lwonna kasita luba nga lugenda kwogera ku nnyinizi. Abooluganda abaagala Mukama waffe Yesu Kristo, mbalamusizza mwenna abali wano. Sigenda kugamba bigambo bingi kubanga ebisinga byogeddwa abantu abalina enkizo mu biki ebyetaaga okwogerebwa eri abantu. Baganda bange yakwogera ebigambo biringa mu nnyiriri bbiri. Kye tulina okumanya ffenna abali wano, abantu abasinga bali wano, baana bange mbazaala, oba Hereni naye namuzaala, amu banaatera nti faaza kiwo n'azaala abaana. Ffe tuzaala era tebayinza kwawula nga toli mufumbo, bwe bakikola towasa, ekyo nkirese awo. Kye njagala okusookerako kwe kubategeeza mwenna naddala bazadde bannange nti ensimbulizo y'omwana yenna, ensimbulizo y'omwana yenna waali eri waka. Nze akatono ke nasomako baatugambanga, nasomera na seseeyo, baatugambanga nti okusoma kw'omwana 75 ku 100 kuli waka. Ekyo ekintu ekyo kirina amakulu mayitirivu nnyo nti omwana byagenda okubeera mu nsi, byagenda okukola biriko 75 ku 100 nga eva waka eri maama ne taata. N'olwekyo abooluganda kino nsaba mukitwale n'obwegendereza, tuleme kukisuula kubanga tuzenze tukisuula tutya. Kati kye twakola twaddira 75 ne tuzitika abaana mugende ku ssomero mugire ki musome. Ffe ne twejjako 75 ne tugibatikka, abasomesa mu basaasire. Okusoma kw'omwana okusinga ensa n'ennuŋŋamizo kuli waka. Era ekyo bwe tuba tetukikoze eggwanga litugenzeeko. N'olwekyo mbeegayiridde bazadde banange, tukole ekyo bwe kyetaagisa tulyoke tufune ekirina nakimuliizimo. Nze Mukama mwebaza yampa abaana bangi, newe njogerera nakafiirwa abaana 5 ate nga bakuze. Naye ono abaddemu ebibala bye simanyi bwe nyinza kubyogerako. Naye kyensinga okwebaza Katonda nti abantu mubirabye ate ne mubiganyulwamu. Kati kye tuba tukola, njagala kubasomesa libe essomero. Buli lwolaba nga ekintu ekirungi oba ne kikulema kuyiga oba kiri kikoppe, nze saasoma biri awo naye ntambudde ensi eno Amerika, njagala nagimalayo simanyi nawa nabiwa. Ne buli lwengendayo mbaako byentunuulira nembikoppa nembisa mu bwongo nenkomawo eka nembikola ku lw'eggwanga lyange. Sifaayo baani ayogera birwa. Ekyo nno nkibalekedde baganda bange kubanga ebyogeddwa ku mwana wange bingi. Omwana wange mbadde mwagala, maama we yali amuzaala yangwa mu ngalo bw'ati, ne mwagala nnyo awo ne maama we, wadde maama we naye
yamusoose okugenda yava mu biseera bya covid era bwe yali afa oyo omwana twali naye awaka babiri nangoba mu kisenge n'asigalawo ng'amuwembejja n'aba ng'amufiiridde mu engalo z'oyo. Naye kyenjagala okubategeeza ekigambo kufa kyenjagala okusembyayo okufa nga Nakimuli ono Helen agalamidde wano okufa kitukuvu. This is holy. Kanjogereko ko kazungu akatinitini. This is what? Why? Because it's the only way for you, him and her and me to go to our God. Oba okola ki? Oba okola bitya? Eryo lyokka ly'ekkubo. Era ffenna abali wano wateekwa okubaawo addako wanje. Ffenna abali wano wateekwa okubaawo ajja okuddako waali. Nyinza okuba nga nze nzirako. N'olwekyo okufa is the only way to go to God. Oba okola biki mu kufa kuno kambaweeyo kano nga kabona. Buli muntu ali wano alina kye bayita guardian angel. Guardian angel kitegeeza nti yoyo malayika akusembeesa buli kyokoze bw'ogenda okwebaka n'akweweta ne weebaka n'atwala by'okoze olunaku olwo mu fayiro yo waggulu. Mwewulira kye ŋŋamba? Buli kyokoze agenda nakyo n'akitwala waggulu. Kakati gwe n'ogamba nja kuzuukuka ku 12 awo nga bukya. Olukomawo nge twagala eggwanga lyaffe kubanga Uganda is gold naye tetukimanyi. We just say it's a part of Africa. What is a pearl? When we kill each other, when we detain people, is that a pearl? Let us go back to the pluralism of the country and the love of our country. The country is you and me. Egwanga nze gwe nange nani. Egwanga simpewo. So Mukama atusaasira abooluganda. Omwana wange ono twebaza ebyo byakoze naye ng'alina ensimbulizo. Ensimbulizo eyo gye nabagambye 75/100 eyo nkulu nnyo. Bazadde bannange abali wano ddala bakyala mmwe. Nze mbawe ekitiibwa tokirabanga. Bakyala mmwe. Mukomyewo 75/100 awaka abaana bamanye ekyokukola. N'olwekyo sirina bigambo bingi bisinga wano. Ŋŋamba nti emikisa gya Mukama n'okwagala kwe n'obwagazi bw'abantu n'ekisa kye ky'obwakatonda bijje kumwe bireme okubavaako bulijjo kakana ddiina okutuusa emirembe n'emirembe. Ekijukizo kyo tekirikoma. Ekijukizo kyo tekirikoma. Ekijukizo kyo tekiri. Ekijjukizo kyo kirikoma owooluganda Helen tunaakujjukiranga emirembe gyonna. Ekijjukizo kyo tekirikoma owooluganda Helen tunaakujjukiranga emirembe gyonna. Ekijjukizo kyo tekirikoma owooluganda Helen tunaakujjukiranga emirembe gyonna. Mukama abeere nammwe. Tweyanza nnyo tweyanzege taata ate nga father wa Lusimbi nti anaabalaga muwala wa Helen naye muwala wa Helen Melanie soko yimirire wano abantu bakulabe bulungi. Helen abadde n'omwana omu nga muwala yono taata agenda kikola kunakomyewo. Omuzukulu nsaba onsonyiwe naye eno mmerezo buli lwosimbanga ebintu oba bibala olina okumanya nti olina okukungula. N'olwekyo Helen atulekedde ki
ekibala era bwe munaalaba nga 75 ngikutte bulungi nga nkyali mulamu temumwekangiranga mu paalimenti ono. Tweyanza nnyo taata yanzeege era mukowa eryo kyogereko. Abanyamale basse twagala okwebaza omukolo gubadde gwa kitiibwa eri omulwanyi waffe era mwenna abalowooza nti twabaganda tulina enjogera egamba nti